Kyakubiri bamujja ku Speak Hotel Bagati mukazi gw'okumanya omanyira ne testa ze batestingisa nga bagenda okwebakako nze naziweereza mubadde Dubai in 2 weeks time n'akakaboya akakyenkuko oyambadde omusajja wo wa lugambo olw'okwowoza mbu omusajja wo wa lugambo buli kimu akinsindikira sente zange ze mubaddeko okiwulira ekisinga okunnuma tosobola wakajja omanyira nalyoba n'omukazi e Canada gwe wamuwuliddeko ng'ayogera ogwo bawulira banguma kubanga bakimanyi who is me in Nadiope's life na biki bye mbakoledde nze maama w'abaana ba Nadiope nze bulamu bwe nze mukyala we owaddala kuba obozze n'olugezigezi lw'ogotandika okuvuma abantu kabaka n'okuwasa abakazi bayagala okiwulira but alina okubawasa omukazi gw'osanzeewo muwe respect totandika kumuvuma okiwulira totandika kumuvuma omusajja enyini gw'ogamba gw'okiraininga mbu simanyi gwe n'abagereka whatsoever the thing wuliriza omusajja agamba bamufosinze bamuteddeko pressure ye takulinako kankubuulire kankwatulire okitegere takulinako omusajja siryaliko tomanyi myaka gye mbaddewo tomanyi lyembonyebonye naye tomanyi lyetwisembuka otandikaku ebintu ebyo byonna tebyandituuse wano we bituuse nze nabadde nasirikidde ebyange nga ndi eno saagala nakumanya nina obudde butono nnyo naye mukazi gwe bwetandise okusindika abantu banvume weeraga mu sente zange mweweeragira tofia babadde nga bakutwala ku KFC sente ani abadde nga aziweereza ye mwezimanyi bandiisi bakadanga bafuna za accident nga mbadde mbajanjaba lwaki temuvaayo ne mwogera ebintu byonna bye mbadde mpeereza Nadiope asa gw'obadde obifuna gwe asa gw'obadde ofuna ebintu bino amasimu masaawa buli kimu ndekeki apart from sente kakati singa nkeera enkya nengatta kati zino sente zigenze kuvaamu zino sente zibadde zigenda ku bulamu bwe zino sente zibadde nga zakulya zino sente zibadde nga zikola service ku bulamu bwe zino zibadde nga zigenda mu nnimiro ozirina zino z'amafuta imagine n'obwakabaka tebulina sente kambabuulire bantu mu naye nze nsirise ebyo byonna tebyandivuddeyo nsirise gwe oba bagenda kuwasa oba tebagenda kuwasa kimanye bajja kuteeka wali eri nga kifaananyi mu lubiri omwami owange akomewo wano era ada ne tutuule okiwulidde lekeraawo okummanyira ebyo byokola mbu onvuma simanyi onnumisa nze ndi mugumu nnyo n'ekirala nze maama w'abaana ba Nadiope ekirinjawukanya n'omwami owange kuli bakufa twasayininga okiwulidde mu bulungi ne mu bubi kati bino is just a matter of time gw'obozze okutoka tolina sente omusajja tusobola mumenteesa asala enviri za mitwalo 5 masaji wa mitwalo 6 special treatment za mitwalo 5 every week balamuze since 2015 up to today sente beka bwejovyo zino zinzirise njagala bwenkanya olina okimanya you have to recognize me. I'm the first wife of Nadiope era nze mukyala wendi nnyo ate sirina wendaga ate nkyaliwo mwabankisatisa mbu munkubira a British nationality tewali kigenda kuntuukako ne polisi nagitegeezeza dda solicitor wange knows what is going on tubalinze ku lunaku lwambaga ogenda fumbirwani oyo naawe tuveeko nze nkyala kyakubiri bamujja ku Speak Hotel Bagati mukazi gw'okumanya omanyira ne testa ze batestingisa nga bagenda okwebakako nze naziweereza mubadde Dubai in 2 weeks time n'akakaboya akakyenkuko oyambadde omusajja wo wa lugambo olw'okwowoza mbu omusajja wo wa lugambo buli kimu akinsindikira sente zange ze mubaddeko okiwulira ekisinga okunnuma tosobola wakajja
omanyira Nadiopa n'omukazi e Canada gwe wamuwuliddeko ng'ayogera ogwo bawulira banvuma kubanga bakimanyi who is me in Nadiopa's life na biki bye mbakoledde nze maama w'abaana ba Nadiopa nze bulamu bwe nze mukyala we owaddala kuba obuzze n'olugezigezi lwo ng'otandika okuvuma abantu kabaka n'okuwasa abakazi bayagala okiwulira but alina okubawasa omukazi gw'osanzeewo muwe respect totandika kumuvuma okiwulira totandika kumuvuma omusajja enyini gw'ogamba gw'okirayini nga mbuzimanyi gwe n'abagereka whatsoever the thing wuliriza omusajja agamba bamufosinze bamuteddeko pressure ye takulinako kankubuulire kankwatulire okitegeke takulinako omusajja sibyaliko tomanyi myaka gye mbaddewo tomanyi lyembonyebonye naye tomanyi lye twisembuka otandikako ebintu ebyo byonna tebyandituuse wano we bituuse nze nabadde nasirikidde ebyange nga ndi eno saagala na kumanya nina obudde butono nnyo naye mukazi gwe bwetandise okusindika abantu banvume weeraga mu sente zange mwe weeragira tofiya babadde nga bakutwala ku KFC sente ani abadde nga ndiweereza ye mwezimanyi baniisi bagadde aga bafuna za accident nga mbadde mbajanjaba lwaki temufaayo ne mwogera ebintu byonna bye mbadde mpeereza Nadiope asa gw'obadde obifuna gwe asa gw'obadde ofuna ebintu bino amasimu masaawa buli kimu ndekeki apart from sente kakati singa nkeera enkya nengatta kati zino sente zigenze kufaamu zino sente zibadde zigenda ku bulamu bwe zino sente zibadde nga zakulya zino sente zibadde nga zikola service ku bulamu bwe zino zibadde nga zigenda mu nnimiro ozirina zino z'amafuta imagine n'obwakabaka tebulina sente kambabuulire bantu mu naye nze nsirise ebyo byonna tebyandivuddeyo nsirise gwe oba bagenda kuwasa oba tebagenda kuwasa kimanye bajja kuteeka wali eringa kifaananyi mu lubiri omwami owange akomewo wano era ada ne zituule okiwulidde lekeraawo okummanyiira ebyo byokola mbu onvuma simanyi onnumisa nze ndi mugumu nnyo n'ekirala nze maama w'abaana ba Nadiopa ekiri njawukanya n'omwami owange kuli bakufa twasayininga okiwulidde mu bulungi ne mu bubi kati bino is just a matter of time gw'owoze tikukuka katolina sente omusajja tusobola mumenteesa asala enviri za $5,000 masaji wa $6,000 special treatment za $5,000 every week katubalamuze since 2015 up to today sente mbeka bwejofyo zino zinzirise kyenjagala bwenkanya olina okimanya you have to recognize me I'm the first wife of Nadiopa era nze mukyala we gwendi nnyo ate sirina wendaga ate nkyaliwo mwe abankisatisa mbu munkubira a British nationality tewali kigenda kuntuukako ne polisi nagitegeezeza dda sorry sita wange knows what is going on tubalinze ku lunaku lwambaga ogenda fumbirwani oyo naawe tuveeko nze nkyala every week katubalamuze since 2015 up to today sente mbeka bwejofyo zino zinzirise kyenjagala bwenkanya olina okimanya you have to recognize me I'm the first wife of Nadiopa era nze mukyala we gwendi nnyo ate sirina wendaga ate nkyaliwo mwe abankisatisa mbu munkubira a British nationality tewali kigenda kuntuukako ne polisi nagitegeezeza dda sorry sita wange knows what is going on tubalinze ku lunaku lwambaga ogenda fumbirwani oyo naawe tuveeko nze nkyala. Thanks for watching Tariq Media. Don't forget to subscribe.